Okusaba kwa Ssande ku kanisa Katwe Matters enkyaleero kukulembeddwamu Mwawule Daniel Muwanguzi okuva e Kayunga mu Bugerere. Reverend Daniel okusaba kutambuliza mu kuzimba obuvunaanyizibwa mu bakristaayo n'abantu ba Katonda bonna nti okutya obuvunaanyizibwa kibeera kikyamu nti kuba teri Katonda kyaleeta nga tayagadde. Omwawule awadde ekyokulabirako eky'omuzadde okubeera n'abaana abangi nti ono tasobola kubulwa kyakulya kyokka atalina mwana ekyokulya kisobola okumubula. Nze kamasanga eri omuntu asula yekka n'anoonya ekyeggulo ne kimubula n'akubawo paasi naye ng'asula atya omu neyebuzaabuzaawo n'alya emmere ng'agitese wakati awo si kyamisana ate si kyaggulo kibeera wakati awo ng'abandidde ekyemisana bagamba tuludde okulya ekyemisana abandidde ekyeggulo babagamba mwakamala okulya takati nga kiri wakati awo. N'olwekyo mikwano Katonda atuyita nga ffenna tuwadde omukisa ng'obwetaavu bwaffe bwe bukola butya. Ono ategeeza nti eriyo ebintu omuntu by'atasobola kufuna okutuusa ng'atuuse ku mutendera gw'abo abali mu ekyo ye kyatya. Bw'oba tunaba kuwasa eriyo ebintu by'otagenda kufuna ne bw'olikola otya ng'ebyo bikulinza omaze kola otya. N'olwekyo abatuuzaabuza mu kyaki eno nga tubalindamu embaga naye nga mutuuzaabuza mwandibadde mwanguwa. Bw'oba tonafumbirwa waliwo emikisa gye tasobola kuyingiramu ppaka ng'omaze kola kutya kufumbirwa. Avumiridde n'abawanuuza emizimu gy'abaafa nti gikomyewo nti mu gino egimu gisaba n'amasimu ga iPad ate emirala gyo ne gisaba n'ebyokulya. Muzimu gwakomye kwagala iPad ne yogati muzimu gino yogati ennaku zino omuzimu genda kwesa iPad naye ng'abantu babonaabona. Nsaba ojjukira omuntu oyo omwambire akulya okumpi awo kiteekateeka obulamu bwo oliva ku nsimu oleme kutubonyaabonya. Mu kusaba kuno mbaddemu okukungula okw'okwetegekera amakungula agamalako omwaka guno nga no Reverand Muwanguzi wakubiriza abakristaayo mu makungula g'omulundi guno bagakungule n'omutima gumu. Ye amyuka omukubiriza w'ekkanisa eno ayongedde okukkaatiriza eky'okukungula. Mwenda omwezi ogujja tugenda kukungula. Mbakubiriza abooluganda abakristaayo buli omu akungule n'ekyo Katonda kyamuwadde kasita olaba nti kyekyo ekigwana okuleeta mu maaso ga kabona akitwaleyo eri Katonda. N'olwekyo nsaba tweteeketeeke amakungula. Amakungula g'omulundi guno gaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja nga bano balina ekigendero eky'okukuŋŋaanya ensimbi ezisoba mu bukadde 100 ku lunaku luno. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo omuli Omwawule Emmanuel Lutaaya, amyuka Vika Frobia Ssebunya, akulira ebyenkulaakulana ku kanisa era nannyini Ntake Group of Companies era nga ye Ssenkulu wa Delta TV, Oweekitiibwa Dr. Canon Gaston Lentake wamu n'abalala. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukulumu.